Banango no mwana tebamuse isimami jagulo kagumba kankejje. Bamuyise isimami jagulo kagumba kambizi no badese. Bamukubyeho wa Alien Skin isima mijagulo. Isima mijagulo be bamukubawulikika mu katambi nga batta omwana era nga ono ayina gye yabadde ali nalumbaganibwa bubi kati abantu balinga babiri abatebezo kuba nti ono bamugajambudde nga abamu ku bo be battiimu ya Chameleone. Ono yali voko nnyo mu mawulire ge tulina abajjukira obulungi mu bantu abasuubiza okuba Chameleone. Kusabadde sokola kinge Alien Skin abantu bagenda bamalawo mpola nsonga nti wetwogera bali abamu abalabikira mu katambi ate bakyaliwo ku Fangon Forest abalala bagenda babakubira eyo mpola ekijja kyanakuwuliriza wano bulungi nnyo. Isima leero bamulabisiza nze nagamba isima mijagulo kagumba kambi zino badise buli agenda ku Fangon n'obo badde muniga ofuukirawo mudaawa. Isima ne onasanga baddogo bajja kupepeta wagenda ku Fangon bafuka mudongo bakulabisiza ne bakutuza ne bagabye ogere bulijjo ngawo byogera ku TikTok. Respect baba killing machine webale nnyo mulimu ogwo mukulu wange boy webale nnyo ekyo kidongo kisima kibadde kinyuma no kijjamu ne sat no kigamba kigendere mu kule waka baniga babadde balino kigamba ewaka kidireyo mu kule kasa kyetonze ono omwana bamukubye simanyani amukubye nenze nfunye video bakubye omwana omugere ku mutwe. Omwana n'alambala n'agwa wansi bwati. Ndishuwa omwana oyo alabika. Erabika ensinga emenyese. Bakubye omwana. Nenga bamukuba bamugamba, wali ogamba biki? Banange. Ebyo video ya Isima Mijagulo njipinize wa wansa uchikene agipostinze nga bamukuba. Sisanyukidde kikolwa kimukoleddwako ne Isima Mijagulo ekikukubye kiri kintu kimu. Oyagala nnyo kakasa bosi wo Alien Skin nti okola nnyo. Kyekikukubye kyokka. Ojonkera nnyo abaniga ate nga abaniga b'obeeramu. Obeera makindi eyo. Abaniga b'obeeramu sigamba nti olina entambula otambuza bigere esawa eno n'abaniga b'ojonkera oba ogenda kubagwamu bakukube. Osokuba ng'olina buno ati obukuba mwana ku bukonde buno butandika niyo ogenda gwa ku baana abalina llo abaniga bamalayo bagenda kukuba. Mijagulo ekikukubya oyagala okukakasa bosi wo. Sema kiwa bosi wo takubulirira nti va ku baniga. Bakukubye omwana akubye Mijagulo. Kagumba kankejje nga omuyidde nga awanda n'ogamba no nankwatako bannanga bagenda kunzita. Naye ono video lujje nabaniranga bani abakukuba bakulabiseeyo Mijagulo bajja kukuba bakutte. Omwana akubye Mijagulo toba kyayina mannyo mu kamwa. Ate kubanga kyayina mannyo mu kamwa. Bannange oba bosi yemobe yassa ku listi nga yassaayo mannya gammwe. Video yiyawo genda ogirabeko wansawo Chicken agipostinze. Tubadde Kampala twetaze buli wamu tuyise buli wamu ne Namukadde Nabukaduneza ne buli obusajja obuwateekako obukadde bu Avatar obwakawalaata nga tetubalabye mmwe mutunoonyezaawa. Wabula kyensinza okukulaba nti mukwepyera tomanyi mpisi osobola opama okuvaano paka maya. Kyokola kyakupaakinga bumotoka bwo ku kkubo aye ne weekwekabeerawo anti otunoonya ffenna twenoonye. Sigwe Nabukaduneza tugenda kukubya stress ogenda juu ngamba gwe Chameleone. Nabukaduneza okitegera n'obwo obusajja bw'obukadde bu Avatar ffe tuliko tuko pamoja nawe agala kututiisa ozole yaki tudifango ni fidimiganyo seke kagumba kankeje tudimukajanga family eke nuwa mawagali okuva mukajanga family nedi atebajukira lyange pusuolo tudi Chameleone and all of them others nebu Avatabo kubanga gwo batwala Nabukaduneza okitegera mwawandika mu bili ebitabo by'aba Farao free aina baluwa 885 muli gende Magombe muli epimpina ere banga luna muli ekisinga muli yambalanga sikati ng'abakazi pussy wall.
oyo yali mukagulini yayisima mijagulo kati ono omumpi gwe walwana naye naye banange ngate ku ground yengumi eyaka ngenda kuva ku lugamba wallahi okuva nerero nvudde ku lugamba kati nze bwe banankuba omunafu nakola ntya Shadi yakendeza ekizigo ofuse mama gulo nekino kanshubulire mijagulo mukama katonda wana bakuyambe nosuuka bulungi nnyo kuba engumi zibakukubye muganda wange mukama ayambe nze ndi retired fangoni soja nze okukabira tebangobaawo negobawo bwegobi kukabira wooli osobola okufunawo erinnya era abantu bakumanyiza naye olina okubako newookoma ng'owanda gerwakyoza juliyo tawandira baniga juliyo oyo bamusawa aliyeri kerimeti naye awandamu naye yakikakkanya buli wowandira abaniga olina entalo zogenda okulwana zotajja kumalako entalo z'abaniga oyagala nnyo okukakasa boosi wo nti oli wakabizi nakwewuunya kubanga bwe bakuta okuva mu kkomera n'owandira wo n'oyogera biri n'oyogera biri eri naye akayirengere n'emmangala mijagulo weesonyiwa abaniga owandira ono omuniga n'owandira oli omuniga n'owandira oli omuniga gwegala okukakasa boosi wo nti gwe abaniga tobatya otambulira ku bigere goma chife twafuna bunene obuyiringu bunene ntomoto nobanga ina mukamotoka kwewala kutimpulwa obo kitegere ekintu ekyo kwewala kutimpulwa omuntu akulengera mu muloka ne respect yagikusaamu era badajjo kukuba okukola akammonde ate amaliriza akubonzeeko zeno kankubuulire naye kigendo singa okukubya mijagulo twagala kukasa aliyeni nti oli muniga oli wakabi ate yo aliyeni talina wano laavu jekaseke bana kukuba ngalaba kyera sokuteka mu sente aje tandika okukunenya olabenga nabagamba nakugamba waneno gosonyo abaniga nabagamba mweberere mu mutamba twamula muzunga bajja bakuba yajjo kugamba bako newo koma aba bayimbi zibadinezina ko tambula n'abayimbi tebina mulamwa tambula n'omuyimbi ne mutambula ekyo kiramba ne muvayo nakuwa emitwalo 10 n'otunulire mmesero kakali emitwalo 10 gyampadde alaba ampadde nnyo Pozita mwina mirimu mujja kugifuna bajja bagwa paka omunaafu n'ebirimu tembo isima mijagulo kagumba kankejje boyi ebintu tubiyimbako ne mulooza muno tuyimbako biyimbe byakusaaga yeffe bali abasibuka mu geto amanyi tugayina ne talanta kyekyo wanulavuye kulembera mu geto kasito tuzoli yaffe tukusambye leero isima mijagulo bakankejje sebo gwayine bwana ozituma n'amanya g'abantu sebo gulaga muno livumbe nnyo kagumba kankejje mwe bosi mani waffe yabakuuma wabataliiwo biba byebyo boyina okutuka mukuyita kusaala temukyawana ddiini kitiibwa tiba bajja kusaalayo ojja saala kutuka yo kirisha bameni naye kagumba kankejje isima mijagulo ogenda fira mu byekiniga owandawanda nnyo naye nga tosobola naye nga jabujabu kasikini kyakunga kakabinda yakakutwalako Subi Queen ngenda mu buli akantu kamu sister wange kyo kingena kikubuulira ebiseera ebisinga abakyala mwagala nnyo okukola ssente nga temulina olusi oba baami bammwe obanga mwayawukana n'abaami bammwe ne mukola ssente ne muzifuna n'ozimba ennyumba n'obeera ng'oli mukyala alinamu kasimbiko olina emmotoka yo nkulayira tojja kufuna musajja akutegeera nkulayirira tojja kufuna musajja akutegeera okujjako era ng'odidde bbaawo yasooka okuzaalamu wabanga abadde teyatwalibwa nga teyafuna muntu mulala naye watojja kufuna musajja akutegeera ku llo kuba tolaba kati abayo kintu kimu kati subikino aba bbaawo oyo obanga temulimu bya sitanti muyinza obanga mulimu sitanti ne mutookesa ne tusala omugambo ne mutulabisa kati bbaawo oyo tasobola kufiringa ng'omusajja buli kimu bamuyimba bakuwasa oli muwase ayika musubi kwinto tosobola kulekawo makaago n'ogenda mu maka ga musajja
oba n'ogenda mu rumu ya musajja gy'apangisa n'ebeera apartment batono nnyo abakikola oba kitegeera ekintu ekyo omusajja tajja kufiringa ng'omusajja ng'ali mu makaago ng'ali mu nnyumba yo ng'ennyumba yiyo tajja mpozi ng'ofunye kavubuka kato nnyo nga kali awo nga gwakategeerera ayinako tayimu eneetuuka n'okajja kwagalayo bubebi kanako okukulumya omutwe oba ofuna ekintu ekyo kirungi nnyo okukola ssente tetuganya naye buli wokola ssente buli kimu n'okikola n'ozimba amaka ssente oziina moloka ogiina n'ofuna omusajja oyo tajja kufiringa ng'omusajja gotuna neno Amiri Foods esaazi neno Amiri Foods omulaba anyumirwa yeguze emotoka ye azimba ennyumba ye talina omanyiza gamba nti nno byakize ni beki naye lweri Amiri newe yandikoze ssente n'agula emmotoka eyo gy'alina essaawa zino eno neera baaligambye nti emmotoka siiye emmotoka kize ni beki yegimugulidde buli kyoba okola baba kunafuya ng'omusajja oba kitegeera ekintu ekyo buli kyoba okola baba kunafuya ng'omusajja ne baawo baba munafuya abaniga bakyalibe neera baabifuna sente sizize sente za mukazi omusajja ne wabeera nga ali wakinga omusajja mukozi nnyo buli kaseera baba muzalawa kati awofuna okusoomozebwa era subikwino kyalina okusoomozebwa kw'amaanyi mpozi nga okedde ku makya n'ogamba zanfunye gayi wange nala kuzaala mu musajja oyo n'omuzaalamu n'ogamba ti omusajja nala muzaalire n'okola nga zali nti nala kuzaalira ono nti nala kuzaalira muyimbi nala kuzaala mu muyimbi waati n'omuzaalamu naye nga teriwo byalaavu nibo ebyalaavu okyalina okusoomozebwa kw'amaanyi bino bye mwagala kulaba Palaso nga agenze ewaka ku Alien Skin n'akola damage zonna z'akoze n'avaayo nga teri amukutteko ne mugamba nti Alien tenakyasobola Alien agende ku kivulu agende ayimbe mukuba obugundi mukuba obucupa abe nga talina gwakutteko musange abaana ba Alien bamajidu mukube musange bano bapansha mukube musange bano bamijagulo mukube balime kubaddiza omuntu mulungi nnyo ne wabangiza ngagezaako okola nako tena wafuuka muntu mubi bafuuka abakozi bafujjo nze Uganda ndema okutegeera gwodde otya n'okula effujjo ku muntu ate ng'oli mukolyako mu kamera ate nga gwe recordinga Uganda then wagezaako okola nako bakozi bafujjo bakubi b'abantu n'ebyaba makedo ne bosi wonno si kibanda kabanda bwekiri respect killing machine mukulu waffe webale gateekawo